Yesu yebazibwe. So yakubanga nzira mu biroto byammwe mwatadde mu comment. Yesu yebazibwe omulungi. Nziza okubanga nzira mu biroto byammwe mwatadde mu comment. Tanzania change. Rosemary agambye, praise God brother. I had a dream, someone telling me to wake up, that you're to go, and I told him I have to go at 3:30 p.m. but it's 2:45 p.m. Uniyo tekyoto nga waliwo amugamba nti zokka, wake up, you're to go, sawa ya kugenda. Nagamba nina genda saa 9 zikyali 8:45. Nabuuza ekirooto kino kitegeeza ki? Nabagamba nti ebiseera bisinga olwolota essaawa nga ennaku z'omwezi Mukama Katonda balina kyagenda okukola mu budde obwo oba kyakurequiring okupanga okukola gwinga gwe. So kyendowooza nti essaawa zino ez'omwenda ebiseera bisinga zibeera za kusaba either misana either kiro, zonna zibeera za kusaba. Kyendowooza nti Mukama Katonda bayagala okuma ekyoto oba oyingire mu kusaba mwezo essaawa. Weewa waliwo ebiseera bisinga Mukama Katonda ayinza okukuzuukusa n'agamba kati ssaawa ya kusaba nga si essaawa za bulijjo zewateekateeka. So mukwano gwange babulinga bagamba nti bakulembera omwoyo wa Katonda, baana ba Katonda, kyandibadde kirungi omuntu gwe wakuyitira wonna oba otandikira. So ekyoto kino zaali ssaawa za kusaba mukwano gwange. Kasozi agambye atya, nze naloota nga I am seeing 3 o'clock on the sky but the short one approaching 12 o'clock. What does it mean? Ono mukataffe Kasozi yaloota ekirooto nga alaba ssaawa 9 ku ggulu, naye ng'alaba nti akalimi akampi kagenda kutuuka mu ssaawa 6 ogw'ekiro. Mukama waffe omulungi yebazibwe. Now zino zonna ssaawa za kusaba b'emikwano kye birina okutegeera. Kuva ku ssaawa 6, ssaawa 9, zonna ssaawa za kusaba. Mukama waffe Yesu kuno obudde yabeeranga mu saaviisi, yabeeranga mu kusaba, yabeeranga mu kunoonya Katonda ekiro. Misana ng'abeera mu crusade kukola byamagero, okuwonya bantu, okubabuulira njiri, naye ng'ekirabeera mu kukola ki? Kusaba. So akalimi kaba katuukamu ezo essaawa, kinooza temutukuva bakugamba kusaba mu obudde, mutukuva bakugamba kukola ki? Kusaba. So abasinga okuta ssaawa zino bisinga ebisinga ssaawa za kukola ki? Za kusaba. Kaba ku instruction obudde obwo. Amugenda n'okusukka ng'olaba ssaawa zizo zennyini oba nga zinatera okutuuka. Ate n'osukka n'oddawo ne weebikka n'oza okuka ku makya essaawa emu ng'opapa agenda kukola. Najjunko Jacqueline brother gyebaleko ssebo, nze ndoota nnyo nga ngenze ebweru w'eggwanga mu Bungereza UK. Simanyi bwe ntuukayo naye neeraba gye ndi. Kati leero ndoose ndi Dubai, nalootako nga ndi mu America nga ndi n'omuyimbi Chris Brown. Mu buliwo nali simumanyi naye mu kirooto nakimanya nti ye ng'alina show nga nze asolooza ku mulyango. Kati mbadde Dubai naye nga nambula, naye simanyi bwe ntuukayo. Bwe ntuuse UK sirinnyangako nnyonyi n'essuubi siririna. Kyoto mukiwulidde. Aloota alina Chris Brown yayimba, ono staff ani Jacqueline yasolooza. Mukama yeebazibwe nnyo. Now ekyokuloota ng'oli mu UK, oli mu Dubai, oli mu America tekitegeeza kuba nti Mukama Katonda bakugamba ku bintu gy'olina okulaga. No. Okubeera ne baana bayimbi b'ensi kati nga bano ba Chris Brown nga gwasolooza mukwano gwange okubeera bumu nansi oba bakulaga nti no you're so yoked to the world. Simanyi nakyogera mu Luganda. Yoked kiyite lutya? Okubeera obumu n'ensi. Tulina okwekebera ng'omwana wa Katonda biki ebiconnectinga n'ensi, biki ebiconnectinga oluusi music wansi, oluusi shows, oluusi TV channels, kisinzira biki byebalagirako ebitali bya Katonda. So
ekyokukola ki birooto nga bino? Ekyokukola kwewayira Yesu, kumunoonya misana na kiro, kweweerayo ddala, dedicating yourself to the Lord fully, kweweerayo ddala. Mwegugulemu okwenjeera eno n'eno n'eri mu birooto guli eno otuka okulooza nti Mukama Katonda agamba mu Amerika, enkya n'agamba Dubai, enkya n'agamba wa eri n'agamba UK, ng'omuntu omu atoddako noga ng'olina muyimbi wansi Chris Brown ayimba bw'osolooza kuba omwegenge gye gutawaana eno n'eno n'eri. So kyokkola concentratinga mu maaso ga Katonda wa ebintu eby'omwoyo byokka priority. Tumwebaze Prosi. Brother Steven naloose nga ndina omwana wange mu kirooto naye nga waliwo amukuba empiso y'eddagala naye saamutegedde, wabula namubuuzizza lwaki akubwa abaana empiso, n'aŋŋamba tubaawula. Please kitegeeza ki? Now ekyoto kino eky'empiso kijjikirira emirundi ebiri, sookuba empiso ennungi, sookubeera empiso embi. Sookubeera empiso embi mukwano gwange mu kirooto nga gye wafunye embi, kubanga empiso mirundi oleeza obutwa waliwo eziwonya. Kati kyesinzira mukwano gwange n'ekyoto nga kino mukwano gwange tukiteeka maaso ga Katonda, nga okubanga osaba mwana muteeke maaso ga Katonda. Bamwawula, Mukama Katonda ayawula n'emyoyo gy'ekika nagyo gikola ki? Nagyo gyawula. Kigamba ono waffe tumwekutte baba bamutuwa no matter what they say. Naye byonna ffe tusigala tuli bawanguzi ate n'okukirawo. So empiso ng'eno ey'eddagala y'otategeera mu kirooto, bw'obanga obadde uncomfortable mu kirooto manya teba ya bwa Katonda. Bwebanga tobadde na mirembe mu mpisa eyo, togiwulidde mu mirembe mu kirooto, eyo eba tebadde ya bwa Katonda. Eba Katonda begenda kwetabula esi mirembe. Obanga tebakiwulidde mu mirembe manya nti mukwano gwange nebeera taka kubeera ddala ewamuki ew'omubi nakukwana bulwanyi lutalo n'osite nkwezi obona bikitanjo na programu yinza ku baana ate n'omwonga musayi gwa Yesu. Dopeni Kyogabire. I dreamt when someone gave me a watch and a torch when I am going to toilet. A watch and a torch when I'm going to the toilet. Staffe Kyogabire yalose kirooto nga waliwo amuwa essaawa ne tooki. Tooki eki mu Luganda bannange mukitere mu comment. Mumanyi tooki bagiyita mu Luganda? Tooki bagiyita bate mu Luganda? Alina tooki ng'agenda mu toilet. Now kirooto nga kino okulota nga bakuwadde essaawa, bakuwadde tooki, agenda mu toilet. Ogenda mu toilet kuba kwetawuluza. Ogenda mu toilet wabeerawo obukyafu bwalina okuvaamu. So mukwano gwe kino kiba kyakwenenya maaso ga Katonda ku toilet. Obulinaku byolina okuba nga weenenya maaso ga Mukama. Now etooki eno kyekitangaala kubanga biri ebibi bikweta okubeera mu kizikiza, ate entooki ekwetera okubeera ng'obeera mu kitangaala mukwano gwange, and ebiro n'ebiseera Mukama akulaga biweddeyo. Eno essaawa gye badde bakuwadde kandi temwetabira kututeera tooki mu Luganda, twagala tugiige. Twagala tutegeere wano abamanyi Oluganda bannange. Abo muwandiika Luganda kitegeeza mulumanyi nnyo. So kati mututeerewo wano tooki etegeeza ki mu Luganda. Bannakyo zino mutuge mu comment mugenda kulaba tooki. Kwagala Ruthi. Praise God, Brother Steven. To drum ndowooza wandise to drum envi nga ziri mu nviiri means what? Ekulota envi nga ziri mu nviiri kitegeeza ki? Now ekyoto kino kisinza okusinziira engeri gy'oba olooseemu ekyoto kino ekyokulota envi mu nviiri. Now kambawulize, so okulota envi mu nviiri nga kitegeeza magezi. Okay, osobola envi mu nviiri nga kitegeeza ebiro n'ebiseera bikoze ki? Bikuyiseko, sizoni zikuyitako. So kisinzira ekyoto kyonna bwe kiba kitambudde, naye nga most of the time kiba kyetooloola either magezi oba si ekyo nga mukwano gwawe Mukama Katonda akulaga ebiro n'ebiseera bikuyitako okaddiwa. Toyina performance gy'oli performingirako, si kwotambulira, oli munafu mu nsi ey'omwoyo, ebiro n'ebiseera bigenda kuyitako, wetakwagolokoka. Ebiseera ebiro n'ebiseera birina okukola ki? Oba nga bikuyitako. And most of the time ekirooto kino kitambulirako okwejjusa.
okwejjusa nga olina okuba ku byokola otabikola kati notuuke mu maaso nga wejjusa bwejjusa nga tukyalina kyakukola naye nga kwejjusa ebiro n'ebiseera byakuyitako dda lusokaddiye oba njuke banne nalina okubuulira enjiri amawanga kati nga wejjusa tokyalina maanyi oluusi olwadde bino byalina okukola tobikoze. So byobulira tunoonye Katonda nga bakyayinza okulabika kitegeeza tunoonye Katonda nga bwe tukyasobola kuba Katonda ye abeerawo paka naye ffe tujja beerawo paka nga tuyingidde eggulu. Pride hero. All my friends dreamed that my hand was quiet and has a gold watch. Mukwano gwange yaloose ekirooto nga mukono gwe gwa ategeeza kala enjeru gwa white naye nga mukono gwe guliko essaawa ya gold. Now essaawa ya gold ekyekeera byonna biseera birungi. Essaawa ya gold kama kulaga nti ebiro byo n'ebiseera golden hour biro n'ebiseera mukwano gwange biyingiddewo bituuse kubanga mukwano gwange weeba omukisa kubanga Mukama Katonda akola bulungi. Simanyi exactly ekyosabira ekyolina okutegeera nti ebiro n'ebiseera bituuse. So kyolina okubanga okola kubanga ogoberera omutuufu kyakugamba ekyo kyetagisa action do it. Kyetagisa kusabasaba kyetagisa kusiibasiiba naye tabamu munafuira ddala mu biro osaba nnyo ng'ebiro tebinatuuka tebisemberawo biti n'onafuwa n'oggwamu amaanyi nga n'ensolo ogirengerako wali kweri ku kizigo. Mukama yeebazibwe nnyo. So olina okubeera ng'oyokya 24/7. Lydia Nakaziba. Praise God. Please help me. I'm worried. I got a dream that my daughter came back from school after her senior 6 finals with a report in the position of 7 out of 82 kyokka. In the dream, all that happened ku bukojja bwange. In reality, she's in senior 6 and she was coming back from school that very day. Please help me, brother. In the same dream, I went with my mom and my sister okusima lumonde. Omufu, he says uncle, bwe yali yabala nga munene muzibu. Okay, saffe ebirooto byaloota mu birabye. Omuwala wa 6 and 6 yamuloota nga akomye n'eripooti naye nga ripooti eraga abadde wa 7 ku 82 naye nga bali eri obukojja kyakudda. Kati ate yinira agambye kirasimu gyalimu ate naddamu nate ekyoto. Mu kyoto kyekimu kyennyini ekyo n'agamba ninaawota ekyoto nga agenze ne sisita okusima lumonde w'omufu kyala bwe yaleka bwe yali yabala nga munene muzibu. Olwo ekyo kikulagira waataka ku mwana wo abala emyoyo egya gy'ondowooza n'omusaayi okuba nga gyagala okumuyimiriza kubanga yeyongere mu maaso. Omanyi olulimi kino kibayita kalondoozi egiteekawo uniformity nti amaka gano galina faanana bwe gati. Ogeza n'osukkawo layini eyo olutalo lwennyini nti bano balina kusoma paka wano, bano balina kufiira wano, ogeza nteekawo challenge lutalo lwennyini. So kyaloza nti olina okubira olwana olutalo olw'omwana wo nekulobweka gwe ate gyewo mu myoyo ekikya kirondoovu ebukojja. Everything will be well. Omufu ono mwokyere ddala tomwedde akaaganya. Omufu mwokyere ddala mwekutuliko n'endagaano zonna ozikutte ku bulombo ne ku baana bo. Teeke mu kifo kye gyalina okubeera. Praise God, brother Steven. Nze naloose nga waliwo we nabadde ne step mom. Then my dad ne batandikawo okwogera and my mom and my dad is not alive and my mom was there crying saying, "You took my husband and my children are suffering." And I saw my grandma passing and even my grandma is not alive. And she said to my dad, "Yet all are dead."
and she said to him, "You come and we go." And my dad refused. And she said to him, "Why are you not listening to me? If you find, I want you to give me medicine, okay?" And my dad accepted, and we move, and my mom feels not happy, and we start moving me, my dad, grandma. When we are happy, what it means to be happy with people not alive. Now, whether you are happy, whether you are sad, as long as olina bafu mukwano gwange teba birungi. Zino zibeera ndagano n'abafu. Kiraba kitaffe yaloze ekirooto abatakitegeedde, yaloze ekirooto ng'ali ne stepmother mukitegeera, mama omuto. Mama we ng'ali awo ng'akaaba agamba nti bantwalako bba wange, singa temwamutwala abaana bange bandibaite babonaabona. Ndozadde agamba stepmother. Kakati n'alaba jjajja we naye yafa, kagamba kitaawe nti jangu tugende. Oyo n'agandako n'amulimirako jangu tugende, mpa eddagala. Ne bagenda naye bagenze ye ne taata we n'oli omukadde, naye bali ababiri bonna bafu, ye mulamu yekka badde bagenda. Kakati n'agamba yadde musanyufu nnyo. Abuuza kitegeeza ki? Kwaba kisigala kye kimu ndagaano n'abafu. Ndagaano n'abafu bano nga bw'obalaba bati buli bw'obaloota ojja kulaba ng'ebintu byonooneka. Bibadde okubako nga bifa, wabadde waliwo ekintu ekitambula mu bulamu ojja kulaba nga kyonooneka. Kubanga abafu embala yaabwe eriyo obufu bw'ejja mu bulamu bwe, betta busi buli kintu kyonna. Abafu si balungi kuloota b'emikwano, si balungi. Oba yali taatawo, oba yali maamawo, bw'aba yafa aba yafa. Oba tokyalina maama, oba tokyalina taata, taata waba yafa, maama waba yafa. Baba baligenze mu ggulu olibasangayo, bati bagenze tolina kubanga obeera n'endagaano yonna n'abafu ku nsi eno. So nokuba n'otalwe kutuleko endagaano ezo zonna ez'abafu. Najuna Patricia. Praise God, brothers and sisters. I dreamt about I went to a supermarket to buy gold watch, but it was so expensive. Ninjireka. What does it mean? God bless you so, Brother Stephen. God bless you to Sister Patricia. Now, staff yalose ekirooto mukiwulidde bulungi, yagenza okugula essaawa ya golodi, yagenza otuukayo nga badde amanyi bya layisi, nga golodi wa bbeeyi naye nga essaawa tasobola kugigula. Okay? N'agamba bonna kino ate kitegeeza ki? N'agamba nti ebiro n'ebiseera, essaawa ekikira biro na biseera. Kakati bw'otuukayo ng'essaawa ya bbeeyi tosobola kugigula, manyi mukwano gwe waliwo omutango ogw'okusasula ogw'amaanyi. Oyinza oba olina ky'osabira naye nga kyetaaga omutango ogw'amaanyi. Bwe njogera omutango, waliwo bambuuza wane omutango, kyekyo omutango. Omutango kwe kunoonya Mukama, bayita omutango. Okay? Kwe kunoonya kwewaayo eri Katonda, kusasula omutango n'olekereza byonna. Sometimes osobola okukwata ku bibyo n'owaayo maaso ga Katonda, gonna gubeera mutango. Ensigo eruma gubeera mutango, naye nga generally mutango kuba kunoonya Mukama. So ekyo nga kino kyolina okukola mukwano gwange, essaawa eno gy'obadde onoonya ebbeeyi olina okuba nga mukwano weegulira ebiro n'ebiseera, kubanga onoonya Mukama Katonda waba kyayinza okulabika. Kubanga obudde bwa bbeeyi nnyo, obudde bugenda batusobola buli kavalinga, naye ate obudde bwetukolera buli kintu kyonna wano wansi w'enjuba. So noonya Mukama mukwano gwange, noonya Mukama. Lunkuse. Mukama yebaze Brother Stephen. Nze nalootanga nsanze essaawa 2 ey'omukazi n'ey'omusajja, naye nga ndaba enkuba yazikubye nga yakedde dda. Kuba yazikubye yakedde dda, essaawa 2 ey'omukazi,
n'ey'omusajja. Nawo kyoto kino nkuba kyezikubye oba zikubye enkola zifaanana bubi nga tezirabika bulungi oluusi n'okwata ekyabala. Mukama Katonda kakola kakwonooneka lwa biro na biseera kubanga biyitwako ebiro n'ebiki n'ebiseera. Regarding oba zaali ziri okay, za fine kuba not every time that enkuba ebeera mbi nga they are fine. Mukama Katonda bakolako biro na biseera and ebiro biseera bino bw'olaba nga olabika omukazi n'omusajja beera biro na biseera bya kufumbirwa. Nabagambye essaawa etambulako nnyo biro n'ebiseera. Abatanalaba vidiyo gye nakoze kwatagana ku ssaawa basaamugire muginoonye mugirabe. Vidiyo ekyatubange tuyigiriza bingi ebiro n'ebiseera. Kulota essaawa kitegeeza ki? By Brother Steven ojja kubanga otuuse ku vidiyo eyo. 5. Praise God. Nalose nga mama aŋŋamba nti essaawa z'okusibulukirako zituuse. Nentula ku ssaawa nga kukyabulako butikitike only 1 minute zibe essaawa emu. Then eziwera essaawa emu ne mugamba zituuse. Mbadde nsaba Mukama ampe omulimu mupya and I dreamed I'm in town looking at the watch saying the time has left me. But to check it is still time and I said let me go first buy clothes in the market. I was also asking for a job. Blessing, please help me. Staff yalese ekirooto, Sister Faith yalese ekirooto nga ssaawa y'okusibulukuka mama mugamba ssaawa y'okusibuluka etuuse ageza okusanga kyabulako buteketeke. Ziwelesa ebidde neziwa namugamba nti ssaawa zikoze ki? Ssaawa zituuse. Asaba Katonda kubanga amuwa omulimu mpya era n'awutanga ali mu tawuni nga alowooza nti obudde bukoze ki bugenza agenda okukebera ku ssaawa ng'obudde bukyali. Nawe akamala okwegulira bano ku ngoye mu bwino oba mu katale k'ewakaawa k'ebusaafi akamala okwegulira bano ku ngoye then ndyoke neeyongereyo. Kyoto kino kitegeeza ki? Nsaffe asabira mulimu mupya. Mukama Katonda alaga nti nno obudde bukyali ku sayidi yo. Kyendowooza nti Mukama Katonda akulaga nti no you don't need to panic. Mukama Katonda agenda kubanga akikola. Mukama agenda kubanga akikola naye ng'olaba wano ng'ogenda mu katale kwegulira ku ngoye wetaaga kubanga mukwano gwo bw'okyusa ebyambalo byo. Yes, waliwo ebyambalo birina okuba ng'okyusa mu nsi ey'omwoyo. Waliwo omuntu ow'edda olina okuba ng'omweyambula ng'oto bw'ogenda okuba ng'olaba omukisa. Kyolaba olabika obudde bukyali ng'olina okusobola okugendako okwegulira ku ngoye then olyoke ojje weeyongereyo gy'obadde olaga. So bonna engeri okwenenya okwegayira maaso ga Katonda newetukuza bulungi noyambazibwa bulungi Mukama ajja kukutwala mu magendako. Mukama mwetegefu kubanga akwongerayo kakati kiri gy'oli. Response yo ejja okudetermininga how fast you get there. Sanyu Mukama yebaze Brother Steven. Nze naloota nga nnina ampita mu lukuubo mu lukuubo naye nga ku mukono gwange kuliko essaawa. Kitegeeza ki? Mukama akuwa omukisa. Ekirala naloota nga gwe wennyini nga olina by'osomesa ate nga waliwo mukyala wo ng'ayambadde gawuni njeru nze nga ngabula bwogi baganda bange nga ku ngalo zo kuliko empeta ya silver ne nkugamba nti nange ku mbaga yange gye nzija okwambala. Kitegeeza n'asanyuka ng'onzizeemu. Okay. Kyoto mu kibido bingi sitafu ebirooto bibiri ekyensogera ddala gambye yaloota nga akola olwamuyita nga ku mukono gwe guliko essaawa. Kakati ebiseera bisinga okubanga waliwo akuyita Mukama Katonda yaba akuyita mu essaawa ennyini. Mukama Katonda yaba akola ki? Yaba akuyita. Mujjukira bulungi nnyo eri Samwiri yali muvubuka muto bwe yali yeebase Mukama n'amuyita n'agenda eri n'amuyigiriza eddoboozi lya Katonda n'amubuulira n'ekyokukola singa ddamu n'aliwulira. Okay.
So olwatanga badde bakuyita ebiseera bisinga oya bakuyita kati esaawa gye walaba ku mukono era eraga nti come on time todda mu hesitation ate nabulidde kinati come on time kati mukama katonda lwaba nga akuyita aba alina kyagala okukuba nga akola mu bulamu bwo oluusi aba alina instruction gyagala okukati tukola tutya okurespondinga ebiseera bisinga kweyawula mukama bakuyita kuba kweyawula kubanga bayita Musa neyawula ku bantu benambuka nabeera ku lusozi nabeera yekka ne Mukama naye kuba kweyawula mukwano gwange so okuba nga obaka obutegeera direct okufuna instructions okuva ewa Katonda. N'ogambye olwotanga nyambadde empeta ya silver ku ngalo zange mukyala nga ali mu gawuni n'ogamba nawe ojja kwambala eyo. Kirowooza nti kino mukwano gwange wagambye nga nina byensomesa kaze mu kisomero bulungi. Ogambye ekirala ndalowooza nga gwe wennyini nga olina by'osomesa nga waliwo ne mukyala wo ng'ayambadde gawuni njeru nze nga ngabula buugi baganda bange nga ku ngalo zo kuliko empeta ya silver ne nkugamba nti nange zinja okwambala. Kakati kyekyoto ky'okuba nga nina byensomesa mukwano gwange kikulaga Mukama wagamba pay attention. Pay attention ogenda kuba nga oweebwa omukisa. Buli mukyala nga ayambadde engawuni ya njeru nange nyambadde empeta nawe gw'oyagala okwambala the same nebyatandise nga nina byensomesa so what you need to do to pay attention ebeera nga ofaayo kubanga oyiga buli kimu kyonna ekigenda maaso bigenda kuyamba nnyo mu nsi ey'omwoyo ate era nekyatobeera muntu bunafu beera muntu w'amaanyi ogenda kulaba kisa kya ogenda kuwangula nawe ogenda kuba obujulizi mu linnya erya Yesu. Praise God. Bamisali uno Dorcas a team of Dorcas. Okay, praise God, Brother Stephen. I dreamed when Daddy Tom was telling me to clean my bed, so I picked my white cleaned the bed sheets from the suitcase and put it on the bed next to my pillow, but I woke up from the dream before lying it down on the bed. I'll be grateful for your reply. Okay, kakati ono yaloota ekirooto nga ali mu kukola ki musumba nga amugamba Musumba Tom Mugerwa ndowooza agamirako Daddy Tom nga mugamba okuyinja amasuuka ge kuyinja amasuuka kuba kwegayirira ku lw'ensonga eyo ey'obufumbo wanga okyali singo wanga oli married byonna kikala kyekimu bw'oli singo oba olina okusaba Mukama Katonda n'okugayirira ku lw'ensonga eyo oli married olina okuwangira wegayirira still ku lw'obufumbo bwo. So kino mukwano wange ekyokuba nga oyalubulira ekyokuba nga agenda kulongoosa amasuuka kwegayirira Katonda ku lwa bufumbo. Amasuuka gano gakiikirira kasitola kitanda amasuuka so ebisinga kiikirira bufumbo. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high,
His grace we find salvation. Together we face the storm. Heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.